awali bizinesi Kadaama anoonya Kadaama yamugulako nga yamuteekamu ssente n'agenda gye yagenda naye takyamuwuliza abadde ayagala ku magezi naye nga nze naligamba n'obeera ng'onyere ofiisi eyamuleeta erina okubeera nga ekwatagana ne ofiisi eri gy'ali oba ali Dubai oba ali Oman mu nsi yonna gy'aba alimu. Kati njagala nkuwa Geno gundi bw'oba oyagala kucekinga tandikira mu ofiisi oba mu ofiisi erina okuwa ofiisi yaabwe gye bakolagana nabo oba omuntu agenda Saudi aba agenda Oman oba Bahrain oba Qatar oba ensi yonna, then ofiisi eyo erina okuba ng'emanyi address omwana oyo kwe yamusukuma oba omuntu yenna yagenda legally alina okubeera nga bamanya address kwennyini kwali. Then nemutandikirawo ate nga babeera n'ebikwata ku boosi oyo gye yagenda, amasimu ge, ebintu byonna bwe bityo. So Kadaama ono beeyanziza abakulu abakola mu gurupu yaffe eno, abaami n'abakyala mwebalina emirimu gye mukola, okuweereza ba Kadaama, bakola ebweru, basi Kadaama ssebo oba nnya bw'ali ku lediyo eno kansuubire wali amagezi ge nsaba osooka ompeeko. Nina muwala wa neighbour wange naye nga nze ayogera nawe bampita Nassan Muwanguzi, nkolera Ukraine mu kabuga ke bayita Odessa. So okujja wano okunoonya enamba eno mu bwangu nga waliwo obuyambi bwentaaga mwe neetaaga okuntaasamu nga bwe mulaba bano abaana bakolera e Saudi Arabia nga butuuka nga nyamba ku neighbour wange bagamba mutuweero kasente mufunire ka passport omwana naye agende akole ku kasente nga butuuka mu akasente byonna byonna nga nange nzirayo okukola. Naye omwana ono bamweraliikiridde bwe yatuuka e Saudi Arabia waka waakolera taweereza ssente naye mbu ye yabagamba nti boosi we amuleetera akapapula n'agamba sayininga wano ssente zo nzirese mu ofiisi. So bwe nakoze okunoonyereza nange kwe kujjayo muli mumpe ku magezi oba eno nti nagiraba wano namba simanyi nagijja ku buno vidiyo bwe bapositinga nga ngirabako nti simanyi Kadaama group. Omuwala ono wenkuba waka ne mbuuzaako aboogera naye ne bagamba atuuse okufuna obuzibu nti nno wanaaba amazeeko okukola simanyi bayinza okumutta. Kati nange nenjagala okwanguwako nga bukyali neebuuzeeko ku magezi wano mumpe ku magezi awo. Omuwala ono zitayogerangako nange, enamba zange nazimuwa nti bazeeyiwe baba muba mulina kye mwetaaga nange muntegeezaako. So kwe kuddukira gye muli bannange, bakozi bannange, nga mmanyi ensi bwetambula ate nga mmanyi bannyinaze bafa gye bakolera eyo obuzibu obuliyo. Ensaba ku magezi awo mumpe ku magezi oba nkole ntya kuba ofi gundi bangamba kampuni yamutwala ensaiti zewandegeya n'ebyo nsobola okubifuna byonna naye ate bwe nagezaako bigoberera nendowooza nti bajjaga nti oba ate nze njagala ssente ate engeri gye siri waka naye ze gye muli ng'era neetaaga ku magezi omuwala nsobole omutaasa nga bukyali kuba abamu banga nti wanaamala ekiseera ky'okuggwayo nti bayinza okusimanya omupangira oba simanya ayinza okuva bwereere nga ebintu mbimanyiwo ebityo. Naye neeyanza Mukama yebale abakuume mwenna abali ku gurupu eno mbasindikiddeko olyo kano mumpe ku magezi awo erina nga era nsaba obuyambi bwammwe mwebalire ddala Mukama abankumire nindirira obubaka obubajja mu